Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala naddala ng'oli mukyala wa lubuto njagadde nkulage ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako ku nsonga eyo ey'okumenya. Jjukira omukyala w'obeera olubuto obeera osaanidde okubeera nga onaaba ku ddagala oba ng'otuula mu ddagala eryo erikuyambako n'obeera ng'ojja kusumuluka bulungi. Eddagala lino njagadde obeere ng'olyetegereza wamu n'enkozesa yaalyo nga bwe ngenda okunnyonnyola. Okusookera ddala nkusaba ofune ge bayita amalagala ga lumonde nga bw'ogalaba. Amalagala ago gateeke ebbali. Amalagala ga lumonde gonna kasa gaba nga amalagala ga lumonde gaba gakola. Bw'omala ofuna amalagala ga lumonde nkusaba ofune akaddo ke tuyita mubiri. Ka mubiri keeko abamu mukayita ka mubiru naye nga tukayite ka mubiri nako kafune. Ka mubiri keeko nga bw'okalaba. Eddagala lino tugenda ddisekula. Jjukira obeera oyagala obeere ng'okozesaako mpolampola ku ddagala eryo. Ekirala mu bbanga mw'oteekeddwa okukozesa eddagala lino olina oddikozesa ng'obulayo omwezi gumu obeere ng'osumulukuka oba ng'obulayo wiiki 3 osumulukuke n'eziba 2 era osobola oddikozesa. Ekikulu kya byonna olina kulikozesa ng'onaatera olw'ensonga nti amalagala ga lumonde bw'ogagatta ne mubiri gaba gajja kwanguya, gajja kukuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okumenya. Tugenda ddisekula. Bw'omala okufuna eddagala eryo nga bwe ndikugambye amalagala ga lumonde wamu ne mubiri, beera nga weetegereza eddagala lino litunuulire osobola n'okulyozaako bulungi n'oluvannyuma beera ng'oliteeka mu kinu, beera ng'olisekula. Lisekulire ddala bulungi nnyo. Bw'omala okulisekula funa w'oliyiwa ewayonjo oba ku kadeeya oba ku lusaniya, beera ng'olyanika. Lino ddyo lyanike mu kasana lisobole okukala obulungi. Amalagala ga lumonde gano gaba geetaaga gakale bulungi bw'oba oyagala kubeera ng'olikozesaako mpolampola. Kati bwe liba likaze funa w'oliteeka ewayonjo n'oluvannyuma tutandike okulikozesa. Oteeka amazzi mu bbaafu oba mu kabaketi n'oyoolako katono ku ebyo by'osekudde n'obiteeka mu mazzi ago ne bibeeramu oba n'obinyigaanyigira mu mazzi omwo. Kati bw'omala okugateeka mu mazzi n'olaba nga geetadde bulungi, beera ng'otawaaza amazzi ago mpolampola oba eddagala eryo beera ng'olitawaaza. Olunaku osobola okulitawaaza emirundi gyonna gy'osobodde. Ekirala bw'oba ogenda kufuka sooka oyooleko katono buteeke mu tuzzi genda ofuke. Bw'omaliriza okufuka beera ng'otawaaza eddagala eryo. Buli w'omaliriza okufuka ng'olitawaaza. Kale olunaku osobola odditawaaza emirundi gyonna gy'oba osobodde, naye bw'oba olitawaaza litawaaze ne kungulu kwennyini ku bukyala bwo ng'olinaazaako bulungi nnyo wamu ne munda ng'olinaazaamu. Enkozesa endala osobola okuteeka amazzi mu bbaafu oba mu kantu n'oliteekamu n'oyoola ku ddagala eryo n'oliteekamu n'oluvannyuma n'obeera ng'olituulamu nga bwe mukimanyi. Naye ne wano n'oba ng'otawaazizza litawaaze lijja kuyamba. Ojja kumenya bulungi nnyo otuuke okusumulukuka, osumulukuke bulungi nnyo kye tuyita okuzaala. Ojja kuzaala bulungi nnyo. Eddagala lino liyambira ddala ku nsonga eyo ey'okumenya. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.